Yes. Good morning, dear brethren. Balamusizaako mwenna. Bakulisa wiiki enkadde, tutandise wiiki empya, tuli wamu n'Omukama. Tumubaze byonna byatukoledde eby'omubiri ate n'eby'omwoyo. Tubaza mu ngeri enjawulo okutukuuma ate n'okutulabirira mu mbeera eno enzibu gye tuyitamu mu kaseera kano. Twongera okusaasira abo bonna abafunye obuzibu obutali bumu, abalwadde n'abalwazizza ate n'abafiiriddwako abantu baabwe. Tutayika mu kisa ky'Omukama abayambe abalwadde, abasuuse, abafiiriddwa, abakubagize. Olwaleero Sande ya 14 mu budde obw'omwaka. Zabbuli 123 gye twebuulirirako egamba amaaso gaffe geekaliriza Omukama okutuusa lw'alitulaga ekisa kye. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy. Twongere okukaabirira Omukama okw'ekisa. Amaaso gaffe tugeekalirize Omukama. Amaaso gaffe tuleme kugajja ku Mukama. Teri buyambi bulala bwonna okujjako mu Mukama. So let's fix our eyes unto the Lord, calling upon his mercy. Atusaasire, atuyambe, atuwonye, atusumulule. Olwaleero abooluganda mu Vvanjiri, Yesu tumudde azzeeko ewaabwe e Nazaaleeti gye yakulira. Bw'oba oludde okudda ewammwe kiba kya ssanyu nnyo bw'okomawo homecoming, ennyuma bakusanyukira, babadde bakwesunga, baludde okukulabako, naawe osanyuka okudda ewammwe. So wandisuubidde ennyaniriza ey'enjawulo bw'oba okomyewo eka. Atakwaniriza bulungi naawe kikuluma. Bw'omala ebbanga nga toli ku kyalo, eyo gy'oba ogenze okyuka nnyo, naye ate osobola okwesanga nga bwe waleka ku kyalo bo tebakyuse nnyo, ate nabo ne balowooza nti ku lulwo tokyuse, kumbe ate okyuse nnyo. Gwakomyewo mulala kw'oli gwe baali bamanyi oba gwe baalabanga ku luli. Ati Yesu akomyewo eka, naye nga si yeri Yesu gwe baali bamanyi luli. Kati akomyewo nga muyigiriza, nga rabbayi. Ati bwe yagenda mu kiggwa, osoma Evvanjiri y'olwaleero Maliko omutwe ogw'omukaaga akanyira akasooka okutuuka ku k'omukaaga. Yava ku kyalo ng'ali yekka, agenze okukomawo ng'alina n'abamugoberera, disciples. So he came to his native place accompanied by his disciples. Yagenda yekka akomyewo afunye n'abagoberezi. Bw'ayingidde mu sinagooga, ku luno tagenze kuyigirizibwa naye kuyigiriza. So akyuse, akuze, yeeyongeddeko. Tuvudde mu Vvanjiri y'olwaleero ti bonna abaamuwulira ne basamaalirira. Omusajja ono nga mugezi. Naye ne bava ku ekyo natandika ate okumunyooma okusinziira ku gye yava. Ono si ye mubazi. Bakapentazi b'obudde obwo tebaabanga baakitiibwa. Ono si mubazi, mutabani wa Mariya. Enkola y'Abayudaaya efaanaganamu n'eyaffe wano nti otwala ludda lwa kitaawo. Kati ekika oba mu kya kitaawo si kya nnyoko. Naye ate budde bagambe mutabani wa Mariya, kunyooma. Kati n'obuzaale bwe tetubutegeera bulungi, bw'ali mu kutuyigiriza. Oli mwana wa mukyala si mwana wa musajja. Bannyina ne baganda be tebali kuno kwaffe. Ne beefittala, ne bamwefittalako.
Yesu agamba teri mulanzi wonna wabulwa kitiibwa wala mu nsi yaboobwe mu bantu b'ekika kye mu booluganda lwe. Yesu tuludde nti asobola okukolawo byamagero bingi. Lwaki? Olw'obutakkiriza bwabwe. He was amazed at their lack of faith. Yeewuunya obutakkiriza bwabwe. Oluganda ki kye tuyigira mu vvanjiri eno? Ekisooka tuyige nti abantu bakyuka, abantu bakula. Omuntu gwe wali omanyi tajja kusigala awo bw'atyo bwe wali omumanyidde. Abooluganda, Katonda atukolera ebyamagero abiyisa mu bantu bannaffe, tebigwa bugwi, abiyisa mu bantu bannaffe. N'olwekyo tulekeraawo okunyooma bannaffe okusinziira bwe twali tubamanyi, bwe beeyisanga, bye baakolanga. Abantu bakula, abantu bakyuka. Omukama abeeyambisa mu ngeri ezitali zimu. Yeeyambisa bantu bannaffe okukola ebyo ebyamagero. So God uses ordinary people to do his extraordinary works. Ekyo tulekeraawo okubeerako n'abantu betunyooma. Buli muntu tumuseemu ekitiibwa, kuba mu abo Katonda mwayita okutukolera. Katonda waffe atukuza mu ngeri ezitali zimu. Tosobola okuba nga mu kirasi teyalina magezi nnyo nga gwe kyo kyatunuulira, naye ng'ate bwe yatuuka eno mu nsi Omukama n'amuwa obukugu n'amagezi mu bintu ebirala nga bizinensi. Tugenda omusanga ng'okyajjukira biri. Asobola okuba ku ssomero gye mwasomera nga yalina obuyisayisa, nga mukyafu, afuka ku buliri. Abuno balwawo nno nga bakyafuka ku buliri. Tunaatuka mu secondary, senior 6 ng'akyafuka. Kati bwe bosseemu musisinkana, ate ebyo lwaki obikomyawo? Mwogere ku birala. Naye gwe n'otandika gundi okyafuka ku buliri simanyi. Olaba ali mukyafu. Wabula bwe biteeke nga wafunanga biteeke. Kati awo yavaawo dda. Ate ojja kwesanga nga ne connection gy'obadde weetaaga mu bulamu kati eri ku oyo. Laba otandikira ku nooti embi. Olwokuba ensimbi z'oyagala ng'obwo obudde, oyo yabadde agenda ozikuwa. Oyinza okuba ekyamagero ky'obadde weesaba bulijjo, Omukama agenda kyeyisa ku oyo. N'otandikira mu kunyooma. N'otandikira mu kujjukira biri ebyayita ng'ate yavaawo awo dda. Booluganda, tukkirize nti abantu bakyuka, abantu bakula. Omukama abajja bwe babadde ne bateeka ku level endala. Era wonna nange okunyoomerera Omukama ebyamagero ebyo abiyisa mu bantu bannaffe. Ekyo buli muntu asibwemu ekitiibwa. Buli muntu tumuyise bulungi. Obunyoomi, familiarity breeds contempt. Okumanyiira tekivaamu kunyooma. Naye ng'ate b'onyooma, Omukama bw'asobola okuba ng'ayisizaamu ebyamagero bye. So ne Yesu bw'atyo bwe baamukola ewaabwe, kakana nga tebafunyeemu. Ate bandisinze okufunamu omwana waabwe yennyini, omuntu waabwe yennyini yali ko omukono gwa Katonda. Tenga na Katonda yennyini akulidde mu bo, abadde mu bo, singa baamwaniriza bulungi bandifunyeemu nnyo. Booluganda, obunyoomi tubuleke, tuseemu abaala ekitiibwa. Buli muntu tulabemu omukono gwa Katonda. Omukama atukuza, atujja ku level n'ateeka ku ndala, n'atuwa gifts betubadde tetulina. Ekyo tuve mu past, abantu kuba tunuulira mu by'emabega, tutunuulire ebiriwo.
nyongera okubasabira naffe natwongera okwesabira Mukama ayongera okutukuza nti buli lwe baba baludde okulabako bwe baddamu okulabako bakulabemu ekyenjawulo so oli bwe baakoma okulaba Mukama waffe tuwulidde bwazzeeyo eyagenda yekka yakomawo nga amaze n'okufuna abagoberezi yadda rabbayi yadda muyigiriza naffe gye tugenda yonna gye tubeera Mukama ayongera okutukuza bwe tukomerawoko ewaffe embeera yakyuka dda nga tuli balala nnyo nga tusigadde wali we twali sitagana nti toweeyongerayo oba backsliding nodda emabega ne bakwewunya nti kati olina bubi okusinga bwe wali luli nedda progress wabeera okugenda mu maaso okwongera okukula naye byonna bijja kubeerawo abooluganda singa tubeera beetowaze hambo ate nga tusaamu n'abalala ekitiibwa muba Omukama mwajja okuyita okwongera okutukuza mu kumanya mu bitone okweyongera okugenda mu maaso bino Omukama ajja kubituwa singa tusigala nga tuli beetowaze ate ne bannaffe tubasaamu ekitiibwa ngamba omukisa linyala paatiri nerya mwana nerya mwoyo omutuukirivu